Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Tunasasi jaji kuwate leero. Natumide mukunyole. Okay. Kaja kwata katwenda. Mariamu. Wanise. Odi otya. Manyingi se. Jebaleko. Kale se wana jebale. Ikale munange. Bampita mugeji ngo nyukunya ne anko abogozano mutabizi. Ese. Batugambye John yangamye ntona gwononya. Bansanso bawuliriza. Nkale munange. Mwebale okunkulirako. Noonya tata wa mwana wange. Tata wa mwana wo. Ali bamuyita Franka Mujuni. Franka Mujuni. Si Alani. Si Alani. Franka Mujuni wa musanga wa. Franka Mujuni twasisinkane na mirembe Hillside. Aha. Gatukolayo fenna nga twali ba security naye nga wa company endala. Nga yali mu company ki? Yali yava mu security. Ate gududa wa. Na resigning nali nkola ne detail protection services. Ebyo. Sinkane na mirembe Hillside. Aha. Nga tukuumeeyo. Esewo. Kati wakati w'okukuuma namwe ne mwekuumiramu. Esewo. Kakati aha omukulu ono Mujuni kati yabula yatukati okuba nti yabula nga tukyamulaba tumanyi waali. Kati ebiseera bwe byatuuka wonna mirembe ne tuvaawo. Ne tuvaawo ne bamugobawo ku mulimu awo. Banfuna olubuto nemudiringira mu kampuni ndala ya Security Plus. N'agendayo n'akola. N'akola era ne bamudeployinga eTololo. Otyo? Kati bwe yava eTololo nange ng'amaze okuzaala. Twali tufunyewo akasente ne tudda ekibaale. Ne tutandikawo ka bizinesi. Naye mu kuzaala kwange bandongoosa. Oba omanyi omukazi yakava mu kuzaala ate ne bamulongoosa. Nalwala nnyo. Bambi sorry. Nalwala nnyo akasente ka bizinesi ke twali twatandikawo ne kaggwawo. Ne tudda mu kulima naye nga sirina maanyi agalima. Naye twatuukira mu budde obubi. Twalima sizoni 3 nga zonna omusana guzitta. Sorry. Kati awo twatuuka simanyi yalowooza nti ono oba yalowoolezamu okuba n'ebisiraani oba nze ne mulowooleza mu ekyo kati n'agamba omwana katumutwale ewaka waffe ewamwe wewa ewaffe yembalala. Mwali mulimira w'abaani? Twali tupangisa kupangisa ekibaale ye yali ava Kyenjojo. Ani abagamba ogera ekibaale ani yabawa amagezi ago? Balinako mukungu gwaffe bamuyita Polycarp tumwekwase. Yali yewe ow'ekibaale. Atutwale ewaabwe era gwe twatuukirako ne tupangisa ne tulima naye ne bigaana. Kati nze n'omusajja wange ne tutensa omwana kamutwale wako we yali amuwezezza emyezi nga 9. Nangamba omwana katumutwale ewaka at least tudde Kampala tukole. Musajja wa Bendi namperekera nantuusa ku mmotoka. Emmotoka ezeeyo zivaayo kiro ssaawa 6, 8, 10. Namperekera nantuusa ku mmotoka nenzira embalala. Twakwatagana like 2 months eye neevaako. Kuva olwo paka nakati siddamu muwuliriza Frank. Kati myaka emeka egiyiseewo? Yali 2013. Paka nakati omwana akuze kati yabuuza naye taata wange afaanana atya maama at least nange mulabeko. Omutima gumuluma. Kati muli ludda wammwe? Nze ekyawa kino ndi Kampala ndi mu kukola nkolera mwana wange at least naye asomeko. Bambi. Ese. Kati ogambye mwami ye yali ani amannya ge? Mujuni Franka. Watu wena wa Luganda oyina gw'omanyi omulala? Era naye sibamanyi naye yangambako.
nti taata we baali bamuyita Muzeeyi Rumanyika waawa ow'ekyenjojo kyenjojo esewo. Okay. Muzeeyi Rumanyika yali taata we. Teri omuganda we yena gwali omanyi omuganda we wa mwanyina? Nali sibamanyi walayi. Tuwamubuuzaako mukadde ako? Nali sibamanyi naliko n'amanamba gaabwe naye ate nange layini yatuuka neebula nayina ya taata we naye ate nange essimu yatuuka neebula nembulwa connection yonna nabo. Nobanga tushana nabo. Mukwano gwe ki gwali omanyi gwali olina mukwano gwe yali olina? Yali Polycarp Kimwekwase. Yali mukwano gwe. Ye. Kale in case waba ina awulidde nga amanyi mwami Muzuni akola atya? Bwaba wamufuna. Ankubire ku simu yange. Namba ki? Eri 0788 224 814 078 22 48 14 Ogambye yana amanyage? Muzuni Frank agononya ate gwe gwani amanyago? Miriam ni Musima. Omwana mamutuma linnya ki mpako limu? Manuel Mugume. Twali tumuyita Kwinto kubera Manuel yali taata wa Frank kati twali twamukubye lya Kwinto. Kinomo kale. Nkubuuza wafumbirwa naye kati? Mumaze emyaka ng'emeka mpozi ng'omusajja toli naye? Leko omwana wange asome emyaka 10. Okyalinda musajja wo? Simulinda naye omwana wange kasooka asome. Kubanga ayinza okuddirawo nagatubiddemu. Takyadda naawe. Leka kugwamu maanyi. Kale wegendeza abafere tebakukwira abafere obegendereza. Kale beera bulungi. Nziza bambi. Kale. Ngudde kamotoka kali mu kwesukunda simanyi basenga bizoba zinchamu zifunye mu soko oba mulimu ejjadu. Mwe mukola ki mu motoka abo omusajja uli afubutuse gweko bawo. Kati gwenyabo engiriyo kajogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono mvubuka musinkanye muti. Mbadde ndiko ono muvubuka nankubira essimu. Nakugamba ki? Nangamba apakinze walinga ku gate ewaffe. Kogwe. Nenzija. Kati bwoze n'okola ki? Naavuga emmotoka n'asimbula. Naavuga emmotoka nga tumanyi gya kutwala. Ne mugamba kati ontwalawo. Koye. Tugenda ku kafa akali akali safe kunyumyamu bunyumya naawe. Ekitegeeza mbadde mwebase naye direct. Mbadde seebase naye direct. Layira. Aga Katonda mu ggulu. Takikoze kati mbadde mukola ki? Just kankiyite nga bw'okola romancing. Kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba. Nga tugenda kuziika eyo nanneesibako. Mubadde mulabagana oba nedda? Tulabagana. Ne mukola ki? Just ne tunyumya bwe tune nga seebakangako naye. Kakati njagala ombuulire amazima. Omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki? Abadde annebaseeko bw'ati. Atya? Bw'ati. Gwe ng'okola ki? Nga nzigyemu empale. Kati kirabika oyagala kunzanyisa buzanyisa ofudde kaana akato kadingera kutwala ku polisi direct. Yambala engoye ze tugende kasaawa zino njambala engoye ze tugende. Nange nkitya. Kati kikyotya? Bamugenda tuteeka ku radio. Nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli. Kati fuluma emmotoka tugende kutwale ku polisi. Tajja gwe nsaasira. Ngambye fuluma tugende. Taate tugende ffenna wali. Otandise ogenda ku nsonga. Nze nkulabemu. Mundeke. Aya basi.